Gobo bwavu mukatali konfofo. Ne. Hello Uganda. Tusanyusa okubalaba. Cairo Bank International kati efuuse Cairo Bank Uganda. Cairo Bank Uganda. Growing with you. Wakati w'omwaka gwa 2016-2017 ekirime kya kkooko mu Uganda kyakwata ekifo kya kunna mu birime Uganda bye yatunda akatale k'ensi yonna. Juliet Nandere omutuuze w'omu Lusera Esseeta Namuganga mu disitulikiti y'e Mukono omulimi wa kkooko atubuulidde engeri gy'oyinza okufuna mu kirime kino n'ogoba obwavu mu maka go. Obulimi bwa kkooko bulungi akasente tekakendera waka ubeera kale ofuna otunnyo amafuta n'okuweerera abaana naddala okuweerera abaana. Agamba nti okumwekaliza kye kisinga obulungi akkira emwegula ennusu kakaaga kasanvu ate ey'omubisi eri wansi ddala. Kyandibadde kirungi okukaza kkooko n'omutwalayo omuwendo kubanga teguba gwe gumu n'oli yeekaliza n'atwalayo omukalu naye bw'oba otuukiriza omutindo osingako okwono ow'omubisi naye emirimu jiba mingi. Nandere ssente w'ekibiina ky'abalimi ba kkooko era ng'akubidde gavumenti omulanga ebawa obuyambi ng'eyita mu kitongole kya Operation Wealth Creation. Ya gavumenti omulanga etuyambe tubikozesebwa nga bomba ezo n'eddagala erigwanidde eriri ku mutindo nti lino mulimi lyalina okukozesa. Baagala batandike okutunda kkooko akaze okwongera magoba gaabwe. Alaze ebintu eby'enjawulo by'olina okubeera nabyo ng'onaakaza kkooko omuli ekiyumba w'omukaliza eky'omulembe n'ebirala. Amuza Shaba akulira kampuni ekaza kkooko ekasawo ayogedde emitendera egiyitibwamu okutandika okumukaza n'okumutuusa ku level ey'omukalu kye tuyita primary processing si kyangu. Ebbaati nkampeji ekyokulabira kamabaati ago galaba waggulu gakamala it is only 1 year. Kati bwoboteeka mu kkooko kisimu nnyo kubangaza ebbaati okumala emyaka naye akyogeddeko nti kkooko alimu gas alimu ya it is acidic tosobola kuwangaza ebbaati okumala emyaka ekiwera. Atuwulidde ensonga lwaki kkooko wa Uganda takolebwamu chokoleti. Olaba ekikulu obuzibu bwe tulina mu nsi muno mostly ensi z'abaddugavu tulinamu akagamba mbu ebintu bye batunda ebbeeyi ya waggulu bye birungi. Expensive things are the best. Bw'okimanya essaawa zino nga bwe tutandika chocolate company factory here tuyabana Uganda bayinza ogireka ne bali eyebweru kituufu. Kibuuka Lumo yakusekedde guno ku Lwabukedde TV. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agumiza Obuganda ng'omulimu ogw'okumaliriza ennyumba eya muzibu azaala mpanga bwe guli ku sipiidi. Okwogera bino abadde agenzeyo okulambula omulimu guno we gutuuse. Katikkiro Charles Peter Mayiga mu Masire Kasubi yawerekeddwako baminisita okuva e Mengo era ng'asoose kuyingira mu nnyumba ya muzibu azaala mpanga n'alamusa ku bazaana ba Kabaka kw'ossa n'okukola emikolo egy'ennono. Bw'amaliriza alambudde omulimu ogukolebwa n'okulaba embeera abakozi mwe bali. Mu kwogera kwe yeebazza abakola omulimu gw'okuzzaawo ennyumba ya muzibu azaala mpanga olw'amaanyi ge bataddemu okulaba nga gutambula bulungi. Negatta ku bannange abansoose okwebaza wabula akayole n'abantu be abamaliridde okumaliriza omulimu guno. Mwebale nnyo mwebalire ddala ate n'okunyiriza kye twakalabako kitulaga nti bwe binaggwa gajja kuba makula meereere. Agumizza Obuganda ng'omulimu guno bwe gutambula obulungi era ng'ekisigadde kitono nga n'olwekyo balina essuubi nti omwaka ogujja ennyumba eno egenda kuba ng'emalizibwa. Awo nno Obuganda buleme kweraliikirira. Omulimu tuguliko, kye tukola tukimanyi ate tukirondoola buli lunaku. Ate ekyamazima n'omulimu ogukoleddwa mulimu mulungi ddala. Akulira omulimu guno ow'ekitiibwa Kaddu Kiberu agulidde Katikkiro ebisoomooza by'ayitamu okukola emirimu mu masiro omuli abamulwanyisa. Twatandikanga na nnyumba okuyombagana gwekola kino nedda ate gwekola kino nti nedda nga tewali muntu amanyi nti kino kikolebwa kino nti kino kikolebwa kiti. Era ndoza olumu watuuka wali n'obagala okubagamba nti abange eno si warehouse
Wadduka lye Kampala Road. Ne Katikkiro w'amasiro g'e Kasubi David Nkalubo aloopedde Katikkiro ebimu ku bibasoomooza omuli ebyetaago by'abazaana bw'ati n'asaba Obuganda okubayamba ku nsonga ezo. Amayumba g'abakyala gonna n'ennyumba ez'ennono, ennyumba ziri mu mbeera etali nnungi, ennyumba zitonya. Iyo omuwanika wa Buganda wagwansibirwa asabye abali ku mulimu guno okugumaliriza mu bwangu kubanga Yesu wakusaba Bwakabaka ssente endala nga tegunnaba kuggwa. Batandyagadde kuddayo kwanjulira bwa Kabaka mbalirira nga tekuli ssuli. Oluvannyuma Katikkiro agabudde ab'omu masiro g'e Kasubi ekijjiro n'okusala keeki n'ategeeza nti ekikolwa kino kikolebwa naddala mu kiseera nga kino nga bagenda mu nnaku za Ssekukkulu. Ebiseera bino nga tusembedde Ssekukkulu biba byakujaguza, biba byakusanyuka. Ronald Kakoza yakusakidde ggulo ku Lwabukedde TV. Ate ye akulira enzikiriza ey'obumu mu nsi yonna Omukama Ruhanga ow'obushobozi Bisaka atongoza kampeyini y'okunoonyeza President Museveni akalulu. Ono agambye nti ye n'abo bakulembera ab'omu kkanisa ye bakulonda President Museveni. Obusobozi Bisaka okutongoza okunoonyeza President Museveni akalulu abadde mu lubiri lwe Leka PM mu disitulikiti y'e Kagadingo, omukolo gwetabyeko abagoberezi be okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abulidde abagoberezi be nga President Museveni bw'alina ekisa ekitiriika ng'omubisi gw'enjuki, nga n'olwekyo balina okumuwagira. Abasabye okubeera ekimu okukuuma emirembe ng'obubaka bwe musomeddwa omuheereza alinde akugizibwe ng'ategeeza ng'omulimu gwa Museveni bwe guli ogw'okulembera eggwanga lino. Aho niho President Museveni wa Uganda yayikaliriye n'abantu be. Baki wa Mungu obusobozi Bisaka talina musango asobesa abantu. RDC Kagadi Lilian Luteraho asinye Bisaka n'abagoberezi be olw'okuwagira President Museveni mu kalulu kano. Ebyo nga biri bityo abeesimbyewo okuvuganya ku bifo ebyenjawulo e Lubaga ku kadi y'NUP nga bakulembeddwa Amalozias Mukasa ayagala ekifo ky'omubaka wa Lubaga South bakukulumidde bagenda oyoza ebipande byabwe ate nga babiteekamu ssente nnyingi okubikuba. Olunaku olwajjo gwe bwakeredde nga ebipande byange nze nga Mukasa Aloysius nga babisazeemu ne bakansala abavuganya mu kibiina ekya National Unity Platform. Temuyiganya ffe bantu. Beewuunyiza abakola bino ne bategeeza nti gy'oli be bokka balina okubeera mu lwokaano. Mukasa ategeeza nti kino tekigenda kubayigula tama nayambalira ne RCC w'e Kawempe Hod Hussein aganya Kyagulanyi ne Power okugendayo okunoonya akalulu. Baganda bange ez'ofiisi muziri mu kaseera buseera era kirungi nnyo oveemu ng'abantu bakusiimye. Ate abatuuze abasoba mu 10 ku mwalo gw'e Namabeere Njeru Mbuyikwe balaajanidde gavumenti ebayambye ku bayindi abagoba ku ttaka. Ne bagamba nti abayindi bana ba kampuni ya MM Park baagala kubasasula obusente bw'omunaganwa ate ng'ettaka balimazeeko emyaka n'ebisiibo. Bagenda kusengula nga tebakuwadde nusu wadde etya naye nga ye baamuwa emitwalo ameka. Abettaka tuli bangi naye baligamba batusasula mitwalo 10. Bwe bakulaba bakutunulamu ne bagamba kale tukwongerako emitwalo gawera 2. Gavumenti nsaba eise walala n'obwongo kwabo sipiika Kadaga ne mwami Kabuye ensonga dalibuleetera odiringa mu omuyindi yaditoola ediikiriza okutunda namwandu nimulekwa. Baagala wakiri gavumenti eyingire mu nsonga zino basasule ssente ezitegerekeka. Okusaba Honorable Kadaga obukumweyanza olw'otugemeraku n'asobola okwemereza ku sipiidi eyali wano nga bali tugobaganya. Honorable Kabuye webale tulwanirira kintu kino batusasule bulungi oba baagala ekifo kyabwe okukikozesa bakisasule bulungi. Kabuye Badiro Mpoze yesimbyewo okuvuganya ku kifo kya munisipali y'Enjeru abagumiza nga bamaze okwalagana ne sipiika okulaba nga tebagobaganyizibwa. Okubanga kusengula abantu ku mataka babasasule essente zebagamba nti wano mazeewo emyaka 10 kuba amateeka gagamba oba omaze ku ttaka emyaka 10 n'emeka